Kale nze Sonko Muhammad Calvin Kayanja nkyayalira zakyalire ku mukunja taseera n'ekigendererwa ekyomukwasiza akalabe ng'ennyumba ye eggwa bwe biti bwe bibadde. Nebaza nnyo Uncle Calvin Kayanja ono waliwo ne lwe bansibako lwe omuwala yampayiriza ebisanga ebyatulamukaanga mukaddanyirira yampayiriza awo emisango ne banteeka mu kkomera era ku bantu abanjirawo omubiri Calvin Kayanja ono yasituka najja mu kkomera ne bamakinga sure nti nfulumayo ne maama Fiina oyo n'abalala bangi sobola kubamenya ne mbamalayo then ne tutambuza obulamu obuto obw'endongo ne biddamu ne bintabukako bino n'okubita nali mbitadde nga nzizeeyo mu kyalo kyaffe eyo Sonko Muhammad oyo ne Balista Timo n'abantu ba social media ne bajja ne bambeereramu so mu kumbeereramu akasente ke baali banfunidde akaasooka nabaga twakayanamuko ne Sonko n'omugamba sobola kwata kasente kana ate ngende nkapangiseemu enju wakiri kanzimbe enju ejja mu kasente kana ffe tukwagala mu bulamu bulungi kyekisooka teweetaaga kukola bingi nnyo ensi oku appreciating ekitono kye wakola wasiga omutima mu bantu nti balina okuyamba kuba gwe walaga nti n'abalalu abali ku kkuba bamusiba lwadde embeera Shiba obulamu bwe wamusangamu ne bwe wamuteekamu waliwo abaali batasuubira nti asobola n'okuyimba omwana we ali ku scholarship asoma yali talina mukisa ogwo embeera bwekkwatamu nga bwekukutte bubeera bubulwa bw'amagezi omuntu ategeera obutakudduukirira ndi wano nkoowola bannayuganda bonna nga sigambye kibiina ki kyowagira kubanza ali wano mumanyi bulungi ku General MK kwensibidde ono ali wano wa Nuupu naye nsinziira ku ebyo ku bantu be yayamba n'akyusa obulamu kuba simanyi Shiba gwe yayamba oba wa kibiina ki naye nkimanyi nti munnayuganda so ekindeese wano kwe kutema evvuunika erisooka n'emmotoka 2 ez'amabulooka ate ezo bwe ziggwawo era nzira tulabire ddala omulimu guno gukola ki gutuukawa so bannayuganda mwenna mbakoowola bw'oba oyina ky'oyina mukunja tumuyamba okumuggyako omukono